ensibuko y'amazima akaseera kabadde kanene nga mbabuzeeko but nkomyewo nyongera okuba disclaimer akaunti zange bazihakinga akaunti yange bagihakinga eya Facebook yali mumanya ga Namulema Judith naye nga akaunti eyo yali etuddeko page yange eriko Judith Powers stroke makeup artist era still kwaliko ne page eya Bukedde TV2 kakati abatwala akaunti yange eya Namulema Judith bayitamu ezo page zange okulimba abantu nti yenze asaba abantu ssente mikwano gyange abalungi bafaani bange bafollowers bange tebababba apparently sinnaddamu kubeera nga nina akaunti naye bwe naaba ngifunye ngenda kuba nga ngibalaga ku Facebook naye nga ku TikTok kwe tuli page yaffe mugimanyi eya J Media ate ngera still tulina ne page yaffe endala eya VIP bridal makeup and hair bw'ozibanga ezo page ebbiri z'oyiseemu okunfuna oba oyogera n'omuntu omutuufu nga yenze bw'obanga olina page endala z'oyitamu olowooza nti oyogera ne Judith oyo si yenze mikwano bansindikidde message nyingi nnyo abantu abalala bankubira amasimu abalala munkubira screenshot nyongero kikkaatiriza nti si yenze abali mukozesa page zange si bantu batuufu page zange tezikyali mu mikono gyange kale nyongera okubabuzaako omulundi omulala nze Judith Kawesi Namulema ku TikTok tulina J Media ye page gyoba followinga ate nga ku YouTube gendayo osubscribing tuyina page yaffe eri mu J Media ig ogenda okusanga stories nyingi zeweetaaga okumanya neno yennyini gyembese nakola leero ogenda kubanga ogisangayo eyo okay kakati ndina abasumba abalala abasumba bennina ndi n'omwami n'omukyala Kato omukyala ye Sylvia Kato ate omwami ye Kato Wilson ye mwami Kato Wilson nga bavudde mu God's Will Anointed Church balina ensonga zibasse nabo okuttaanya era okwogerako waliwo kavidiyo akatambudde akali viral ze zimu ku nsonga eziggyeyo abantu bano ngenda kuba nga bateerawo baasawo kavidiyo naye kansooke baleke nabo bababuuzeeko nsanyusa okulaba ladies first amiina nange nsanyusa okulaba Judith mukama yeebazibwa abatuwuliriza amannya gange nze Sylvia Kato ndi mukyala mufumbo era obufumbo mbwenyumirizaamu nze tetunoba najjira ddala myaka 11 baana 3 njagala okubalamusaako mwenna abatulaba era abatuwuliriza ku mukutu guno mpozi kale njagala nkabatangazeemu kati ennaku abatulaba kyalinga ladies first kubanga n'abakyala wa Bungereza yali akyali mulamu nga yafuga kati nga engeri gye tuli nti tuli wansi wa Bungereza kati nga kibeera ladies first era nga bagamba ladies and gentlemen kati Queen bw'amala okuba nga yafa ne waddawo kabaka kati bwe Bungereza bwe babeerawo kabaka amawanga gonna agabeera wansi wa Bungereza gaba gakozesa gents and ladies kati kasaba nga mukyala yafuga e Bungereza awo ne bakozesa ladies and gentlemen kakati abasajja twaddayo waggulu kati ffe tusooka nga bwe kyali era bulijjo kubanga era nga Queen tannajja taata we ye yaliwo nga kabaka ngera bame be basooka kati Queen bwe yajja nga mukyala yafuga kati abo abakyala ne bakola ki ne basooka nga bagamba ladies first kubanga Queen yali afuga anti kati awo bwe buzibu okukakomyawo kati ekyo kyekibeera ekizibu naye kakati ekyo bakitegedde kizibu okukomyawo naye nga kati kyekituufu ekiriwo kati ate batakimanyi ekyo nkibabuulidde
tugenderawo aha batusonyiwe tetwategedde bannange kakati abaami baddayo ku ntikko kale bakozesa gents and ladies aha yenkola entuufu yo yandibadde naye olwokuba kati Queen amazeeko ebbanga ddene nnyo kyalookingo kikyusa kiba si kyangu naye nga mwenna mbalamusizza amannya y'omusumba Kato Wilson omusumba ekkanisa eyitibwa Godzilla Anointed Church tuli Kikaaya oba basinga bamanyi Kitala kulidde Komambuga we tusangibwa nga wakava ku Kampala Quality Primary School wansaawo oba nga atuuka mu Kitala maduuka bwoti oba otuuse oba weyita ku Gayaza Road oluvaamu ku Gas petrol station ya Kanyanya teri atagimanyi eyo olutuuka awo ogambe ngenda mu Kitala ng'oyambuka n'ekya kibayita ekya St Peters oba Kanyanya Road otuuka mu Kitala bwoti tetukyabula obuzabuza Godzilla oba otuuse. Kakati omwami n'omukyala Kato nsonga ki ebaleese olunaku olwaleero mu kamera zaffe eza Media? Waliwo akantu ke nnalabye nga kali mu makanisa ng'abakyala bagamba nti amalogo mayitirivu mu kanisa abantu baloga abantu bajja mu kanisa ne baloga. Ekintu ekyo kyandibanga kituufu abantu baloga abantu bajja mu kanisa ng'oli alowooza nti azze kusaba abamu naye ate ne bajja nga bazze n'eddogo naye ate mmanyi nti bw'osaba eddogo likola ki lifuluka ne ligenda. So nze njagala kubagamba nti kituufu abantu bajja nga bazze n'ebintu byabwe naye ne balokoka. Abamu bajja nga balina aims yakutwala musajja abamu balina aims yakutwala mwami naye era bwe Katonda amala n'akikola. Simanyi oba musumba Kato akyogerako ki? So kimu kimanyi nti kati okutya kwayingira mitima gy'abantu ensi yonna ejjudde kibayita okutya okutya bulimu watambulira atambulira mu kutya abali ku mirimu bali mu kutya abali mu byobufuzi bali mu kutya abali mu bufumbo bali mu kutya abatanafumbirwa bali mu kutya abakyasoma nga tebannafuna mirimu bali mu kutya kati buli omu ogenda okulaba nga okutya kungi ate ekirala ekiriwo mu nsi nti competition nyene buli woolaga wonna kati ebintu byafuuka byakuvuganya buli woolaga wonna kati society tokisobola kijjawo kubanga buli abantu lwe beeyongera okuvuganya kujja. Kati ekirala kyenjagala okugamba mwannyinaze nga bw'ogambye nti kiki ekituleese buli abantu lwe beeyongera ennyo jjukira ne sitani naye ayongera emigeri gyakoleramu emirimu gye ate emirimu gyagikolera mu bantu ate ne Katonda n'emirimu gye naye gyeyongera kubanga naye emirimu gye agikolera mu bantu. Emirimu gya Katonda girabisibwa mu bantu n'emirimu gya sitani nagyo girabikira mu bantu. Kaakati gwe gy'osalawo okugwa gy'osalawo gy'ojja okulaba ng'emirimu gyayo gikolerwayo bw'osalawo okugenda ne sitani era ojja kulaba n'emirimu gya sitani nga gikolera mu ggwe. Kati bw'osalawo okugenda ne Katonda era ojja kulaba nga n'emirimu gya Katonda gikolera mu ggwe. Kati ffe ekituleese kwe kubeera nti nno waliwo emirimu egikolerwa mu ggwe egitalina kubeera mu ggwe. Bw'okkiriza emirimu gya sitani gikolerwe mu ggwe manya future yo oba ogyonoonye. Bw'okkiriza emirimu gya sitani gituule munda mu ggwe manya obulamu bwo obw'omu maaso oba obusazeemu. Emirimu gya sitani gye giriwa? Kati emirimu gya sitani gye gino ye yajja kubba kutta na kuzikiriza. Kati yakola atya? Akozesa abantu okukubba, akozesa abantu okukutta era agenda kukozesa abantu okuzikiriza. Abantu bakola batya? Balina abantu bibakiririza mu sitani. Abantu abamu tebakkiriza nti gyali sitani gyali era akola era n'emirimu gye gye giri okuva ku lubereberye Bayibuli ekyogerako bulungi nnyo paka mu kubikkulirwa te sitani gyali akola emirimu gye era agikolera mu bantu atta abba azikiriza ate agikolera mu bantu. Kati bw'ojja eno mu kanisa omulimu gwaffe Katonda gwe yatuyitira kwe kubeera nga tuyamba abantu sitani bakoleramu emirimu gye gireme okulabisibwa Katonda alabisibwe mu bo kubanga ekituufu kiri nti Katonda asinga sitani amaanyi naye ate abantu balina sitani waabwe. Ekyo oba okikiriza oba tokikkiriza ensi abantu balina sitani waabwe. Kakati mwakakitegeera nti eddogo mwe liri mu kanisa? Ekyo y'ensonga lwaki Katonda aba yatuyita ekitulokosa ekituleetera mu buweereza kuyamba abantu abalina ebyengeri ng'ekyo kuva mu sitani bakyoke okudda eri Katonda.
kuva mu byabulogo bakyuka okudda eri Katonda. Ensi yonna eroga gwoyinza okulowooza nti wano mu Uganda oba mu Afrika bokka baloga ne mu bazungu gyebiri. Tebakulimbanga nti tebiriyo mu bazungu gyebiri. Waliwo omusumba omukwano gwange yali ayogera n'agamba muyinza okulowooza mu Afrika baloga naye nagendako mu North America wansi eyo mu North America South America n'agamba naye nasanga abalogo asobola okwambula n'osigala obwereere. Tudde ku nsonga y'omukyalo ono mulina namufunye dda nze ndi wa Lugambo era tugenda kumunoonyaako. Omukyala yayogedde ng'alina obululu. Namuwulidde mukyala musumba. Totijjanga na mwami wa munno okusinga bbaawe. Musumba, Bishop, Daddy, Apostle. Mabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukazi ow'amaanyi. Mabega mundeke njogere ndi mukyala wa Bishop wa makanisa abatijja waliwo eyansanga lumu waggulu eyo sitera kubaayo. Bishop nja kudda totawaana maama totawaana kudda. Tulina bye twayitamu okubafuula ekyo kye bali. Ate Bishop ye mulungi naye ate mami mukyala we bannange omukazi oyo ffe Mukama yatomera totawaana. Abawala gye bali abali eyo nga ye eyimu ye ekimuleese kubba musajja nga kye kimuleese. Naye nze mmanyi nti nze nkimanyi nti bw'onsanga nga ndi alert kizibu kya kumutwala. Otya kubanga kati tuli mu church. Nze n'ensonga zange njagala kugenda yagambye pastor daddy. Mami ye mukambwe nnyo naye daddy ate ye. Mwangu yanguko. Era nze nsabira omwami wange n'ensaba Katonda amuwe amagezi amanye onazazza atya. Ate najja kukola ki? Kakati sinnakitegeera. Omukyalo ono mu kanisa ng'abalokolenze bwe okusinziira bwendaba mubaamu n'akasenge gy'ogenda n'olabira ani? N'olabira pasita. Gy'olabira pasita. Kaakati gwe maama lwaki ate oba ofuna okweraliikirira kuba abasajja bayingira abakyala bayingira abakadde anti tulina okubasabira tulina okusabira abaami nti newankubadde omuwala ono agenda mu kasenge nina okusabira omwami wange abeereko obukuumi omulaba aleme kumubba. Kyekiri kyatandise nakyo kyakugambye nti abantu bajja mu kkanisa naye nga bamu balina ebyabwe. Tolabanga owange mpita naye lyeddoge eryo lyajja kujja nga ye byazze nabyo azze ayambaddwa omwoyo omubi nga guzze kuwamba guzze kuzikiriza. Aliwa omuwala era mba muwulira kubanga nze ndi prophet. Kati nze omwami wange omulaba ye ayina gy'akolera ate nze mbeera ku kyaki naye era bw'ojja nkugamba weeyanjula nonga ndi mwami mufumbo nange nenkugamba ndi mukyala mufumbo kati yogera ekikuleese ffenna ne twesimba amaaso. Nkola mulimu gwa Mukama n'amaliriza n'agenda kakati tugenda kwefuna omukazi bw'abeera musajja kati ngeza musajja azze kumukansolinga ayagala tuli ku bakazi omukazi azze wa pasita asanzeewo nze muleka n'agenda n'ayogera ne pasita. Nze nensigala nga nsabira pasita kisinziira engeri kati nze mmanyi nti nina mundu mmenyi ate naye amanyi nti nange ewange geeti gyeri. Okusoomooza mu kanisa nga kususe kubanga cases nyingi zetuzzenga tulaba ng'obufumbo bw'abalokole buggwawo lwandiga ng'endiga zijja yajjanga endiga ate abamu bajja n'eddagala kakati ate eddagala n'obanga tetusobola ddigo baddimenya. Ani omukyala musumba kisinziira ku bakyala basumba kati nze njagala kugamba abakyala b'abasumba nti tetulekerera baami. Omwami beera naye
beera naye kwegamba twala obudde obubeera n'omwami oyo oba muli luddawo oba muli mutambule mwenna naye obuzibu bw'abakyala b'abasumba mugamba nti gweyitawo kati omuwala ono agenda okutunula ng'ayina gaapu eyitawo okuyitawo afune omwami ono kubanga mukyala w'omusumba tokola ki toliiwo oluusi afunye ne gaapu ekwata ku nsawo tugenda outing simanyi tugenda mu conference mukyala w'omusumba osigadde waka nja kugenda naye tugende tuweereze ku mukama emirimu emirala gyegiri nsobola okukeera ku makya nenkola tebeera ya buli lunaku naye mugaa tugendekakati wano tetuze babiri omusumba alina okubeerayo saavisi ezo eza buli kaseera kati saavisi za buli kaseera bw'obeera omusumba waliwo kye bayita mentaling kakati ku godisud tumentalinga abaweereza bwe tuba tetuliiwo babeerawo si ffe nti nno tuli basupasita nti bwe mba sibuulidde abalala tebabuulira nze sinze ngamba nti bwe mba sisabidde balala amulala tasaba ffe tulina kye tuyita okumentalinga abaweereza abasobola okunnyambako emirimu nga siriiwo so kati weba conference okujjako nga bw'oba mwasalawo engeri kisinzira engeri gye mwasetingamu obuweereza bwammwe kubanga mulina okumanya nti obuweereza buno mutuula wansi ne mulaga nti kakati tugenda kuweereza ate obuweereza butandikira waka amaka bwe gamenyeka eno amaka bwe gamenyeka ekkanisa teyimirira omanya n'ekkanisa tejja kuyimirira kati omukyalo ono ayogera kyawulira nga kimuluma alina obulumi ku mutima kitandikira eri ewaka aluwa yenna ono teyayogedde mannya ge ne church teyajogedde for protection kuba yadda protectinga mwami we teyamwogedde linnya n'ekkanisa teyajogedde ogone gundi so victory woman of the world oyo kyekibiina kyabwe ekyo kibiina kyabwe ng'abakyala kakati mwenga abafumbo muli mu kkanisa mulina okubuulira kusomooza ki kwe musanga ng'oggyeko n'okuba nti kati abawala kati ye topiki eriwo nti abawala beetega bapasita naye waliwo n'ebintu eby'omunda bye mutasobola tugamba nti oba bye tutamanyi osanga kkanisa nejja ku kitundu nebeerawo ebbanga tinineebula ayogedde bulungi buzze ekyo kintu kirungi nnyo kati kusomoozebwa ki okulala ng'oggyeko kino kaakati okusomooza kwege nti waliwo abantu abamu kati kankulira ebintu biri wali kye bayita calling ffe tulina kye tuyita okuyitibwa wayitibwa kaakati kino kyokola guno eneza okuba ino calling yo kubanga okikola bulungi n'ofuna abakugoberera n'ofuna abakulaba n'ofuna abakuwagira olw'okubanga obadde okikola bulungi osoose okuteekayo ka disclaimer nti waliwo abakutuuka n'okukuwamba tebandikuwambye singa wali tokola bulungi abantu be basinga okuwamba si lwakuba nti baba bakola bubi babawamba kuba baba bakola bulungi babawamba kuba balaba ettutumu ligenda wala bakuwamba kuba balaba olina gy'olaga tebagenda kukusobola kati kanisa bw'obanga ekituufu kiri nti waliwo abajja mu buweereza nga tebayitibwa nga balaba olw'okuba Katonda Siriviya balaba ekintu balaba eyaabwe etambula naye n'ayagala atandike ng'atandikira kulaba ku waliwo amulala akoze eki ayiseemu naye n'ayagala atandike ne yeerabira nti bino ebyeno mu balokole bibaamu kye bayita calling bibaamu okuyitibwa bw'oba tewayitibwa n'okigendamu kubanga nvudde mu Bible College njiza obasoma Bayibuli kange ne ntandika ekkanisa waliwo abeera bakitandika ekkanisa naye ng'akitandikira mu busungu kubanga afunye obutakkanya ne pasita n'agamba naye nange kange ne ntandika ekkanisa kaakati bw'obitandikira mu busungu nga si kyekiseera bw'obitandikira mu busungu nga si mukama ezo zozosanga kubanga ku kyalo gy'ogenda waliyo resistance zaayo waliyo bakabona baayo abafuga ekyalo ekyo waliyo ebyoto biriko bakabona abaseesaamu kuliko abalogo kaakati bw'onoogenda tojja kulowooza nti nno ojja kutwalukwa butuusi owambe ekyalo ekyo omale gakyezza ng'ate olina bw'okisanze nga baakiwamba dda waliwo abakifuuyirako emmindi obulokole nyinza okuba kati ndi mu myaka 3 nga ndi mulokole nga nawoka ndi mwana kuba naloka ndi mwana muto kati ate okusumba kumaze emyaka 12 nze okuyitibwa okwange nayitibwa bwe nti
natambulanga nnyo soka nali muweereza mu kkanisa nga ndi muweereza ate ng'olina w'ova ate nga nina wenva kati bwe mpitandika okuweereza mu kkanisa ddala okusooka nga ndi mwana muto naweerezanga nga nkuba ngoma mu kyaki nga ndi mwana muto naakalokoka nenkuba engoma mu kyaki paka lwe nava mu kyalo nenzija e Kampala bwe ntuuka e Kampala nga nzize okusoma era nengwa mu mikono gy'ekkanisa era bwe natuuka mu kkanisa eyo saatuula era nentandika okuweereza nentandika okutambula nga musumba wange nanjagala nnyo natandika okutambula nange nga buli gyagenda okuweereza nga mperekeraako nenkwata bayibuli nemuwerekerako netutuuka eyo netuweereza kati netusabanga naye mu luumu emwe mwe twasulanga nga tusaba naye bwe yatuuka naŋŋamba mpulidde eddoboozi nga liŋŋamba lumu ogenda kutandika ekkanisa pasita wange anti kati kya mirundi ebiri eryokubanga bw'obanga oli mwana kati nga bw'obeera omwana omuto oyinza okubanga gwe tonnabitegeera bulungi kubanga ambulira bya maaso nali nkyali muto ne nga ambulira bya maaso timpulidde eddoboozi nga ngamba ojja kubeera musumba nga bwe kiri mu Samwiri yali mwana muto naye nga ali wansi wa Eri era naye bwe yawulira eddoboozi teyalitegeera yadde ewa Eri n'amugamba kiki kye kitegeeza ekyo kyempulidde Eri n'amunnyonnyola kati oyinza okubanga oli muto mu mwoyo pasita we yakunnyonnyola yeyo kansolingi yosi gye tukola era ekituleese wano nga bw'okyogedde waliwo abantu abali eyo nga bato mu mwoyo nga beetaaga okujja ate gye tuli ne tubayamba yezo kansolingi ze tukola tuyamba abantu oba oyinza okubanga oli mukulu mu myaka naye nga mu mwoyo oli muto ate oyinza okubanga oli muto mu myaka naye nga te mu mwoyo oli mukulu kati nze bagenda omukama agenda okumpita nga ndi muto mu myaka naye nga ate mu mwoyo ndi machuwa kati nga nsaba naye waliwo ekintu kye bayita okuyambibwako spiritual father kati ndi muntu eyatandika okusumba naye nina spiritual father eyangayidinga kati bw'amala okukyogera ekyo n'akiŋŋamba ne tutandika okukisabira ne ngamba Mukama bw'abanga bw'akyogedde ajja kuleeta akabonero ne wajja abaweereza ku kkanisa abagenyi nga baweereza era nandagula n'aŋŋamba Mukama ŋŋambye ogenda kubeera musumba n'omukyala gw'oli wasa naye agenda kubeera musumba mugenda kusumba mwembi n'omulala najja n'akyogera kaakati abasatu bwe bakyogera oba olina kkakasa nti Mukama yakoze atya yaŋŋambye okuyitibwa kitegeeza ogenda okole emirimu gya Katonda eyo kolingi kanzira ku mukyala Katonda webale naye kumulabirira alabika bulungi ate omusajja tumulabira ku mukyala omukyala aba alabika bulungi n'omwami alabika bulungi atugamba kimu omwami oyo ayagala mukyala kuba tosobola kulabika bulungi ng'omwami takuwa mirembe amiina tosobola kulabika bulungi ng'omwami takulabira era afaayo naye era olabika omwagala nnyo era sikola kintu ng'omwami wange tamanyi era bwe twabadde tugenda okusisinkana era namugambye mwagala nnyo era abakyala abali eyo yagala omwami wo ne bw'obanga waliwo ebiriwo mu maka kati eriyo abalina ebintu nti ate omwami yakoze mwagale mu buli mbeera yonna ne bw'aba ayenda mwagale musabire nsaba onootambula paka wa mukyala kati ennyabo bw'omanya otya nti ddala nayitibwa wayitibwa nayitibwa nali nkyali mwana muto nze nayitibwa ndi mwana muto kubanga ekyawulaku nze ne musumba kato nti ye omusumba yamugamba nti ojja kubeera bwoti naye nze nali nkyali mwana muto Mukama nampita naŋŋamba nti njagala ompeereze era Mukama ye yampita nali neebase nampita nze natandika okulaba nga ndi mwana muto ndi muto nnyo nali nina emyaka nga 17 ne ndiwulira eddoboozi nga mpita naŋŋamba njagala ompeereze nze natandika okwagala Mukama nga ndi mwana muto era njagala kugamba nti nagendanga ku kyaki navanga ewaffe gye nali mbeera nga ngende nakifuma mu kkanisa naye taata wange yali mu katulike kati nga bwe nkomawo nga nkuba embooko 5 naliwulira nawulira eddoboozi ng'oli ampita mu nju nga nkyali mwana muto kati ntambula ng'oluusi ebintu ninga bye sitategeera bulungi era eddoboozi ne liddamu ne limpita nti Sylvia njagala ompeereze
nga sina kyendaba naye nga mpulira nali mpulira eddoboozi liyita nti Sylvia njagala ompeereza ye nnyabo namala ebbanga nga lyogera nange nga liŋŋamba njagala ompeereza tebibadde byangu naye era nayimirira ndabye obulungi bwa Mukama. Kati olwo limala okuyita osisimuka. Nsisimuka ngende ew'omusumba kubanga nze nayogeranga nnyo ku bulamu bw'abantu nga ndaba omusumba ne muga nti kino kigenda kubaawo naye nga simanyi nti oba ndi nnabbi nga ŋŋamba naye kaana ggwe era bwe kyabangawo nga ajja gye ndi nga ŋŋamba olunaku lweruti waŋŋambye ekintu bwe kiti ekyava ne mugamba ne musoma ennyabo eggwe ogenda kubeera mugagga ne saaluuni ennene bwe mba nnimba ŋŋamba nti olimba tubadde tujja wano n'obuuza bayithawo ndabye n'oŋŋamba okola meeka otegedde otya nti mbadde nkiwulira ate era nempulira nti ojja funa emmotoka endala ekirala tebugyeyo Katonda alikuwaayo abalongo golowooza bino kyoli wano enkya bajja kutuuka ng'ensi yonna ekunoonya nga bakunoonya kyeyayogedde mu ntandikwa nga ye alaba omulimu gwe gulina entalo singa Katonda abadde tamanyi future yo bwegenda kubeera entalo tewandizabye omuntu yenna woolabira nti obulamu bwo bw'omaaso bugenda kutereera ntalo kasi otandikira mu ntalo nga kyotandiseeko kirwanyisiddwa manya kirimu Katonda golowooza kino kigenda kukoma wano kasi olwanyisibwa bwoti kasi obuweereza bufuna okulwanyisibwa bweti ng'omanya waliwo woolaga kyova olaba ffe Mukama omwaka myaka 2 emabega twali tugenda okuyingira omwaka ndowooza tumalako omwaka gwa 2022 nga ndi mu kusaba mbuuza Mukama ekigambo kya 2023 n'aleeta ekigambo nga tuyirimu 2022 nsaba Mukama ekigambo kya 2023 nga tugenda kuyingira omwaka n'aleeta ekigambo nga kigamba gye watandikira si gye ogenda okumalira. You will never finish the way you started. Era kyekirina okubbaana yaffe kwekiri togenda kumaliriza nga bwe wakola ki bwe watandika. Bantu bangi nnyo bamaliriza era weekiri wansi wano eno namugambye akiteeko ndowooza namugambye akiteekewo alaka kitadde ku fly eri endala akitadde ku waliwo bbaana 2 waliwo endala gye yakoze alaka kiri ku eri bbaana endala gye yakoze so ntugamba bwe watandika si bw'ogenda okumaliriza kubanga abantu bangi batandika ne bamaliriza bubi abalala ne batamalaako olugendo ne lukoma mu kkubo ne lukutuka kikiri kyogambye tewaki amakanisa agamu gagenda ku kyalo ne gavaako abamu ne bamaliza kitegeeza bw'ekifuna okulwanyisibwa ebimu bikoma mu kkubo ebirala biwaguza ne bituuka we birina okutuuka. Kansira ku mukyalo. Mukyala Sylvia. Osasazza nnyo nzigyemwese. Otandika obuweereza bwo. Saatandikirawo naye natandikira ku maama wange bwe yali ali maka ne mugamba maama muno maka nga sikulabamu nangamba kiki ne mugamba taata alina abakazi 3 nangamba olimba naye nga taata yali takiragangako ku maama
wayitawo omwezi gumu maama nalaba abakazi omukazi yali aleese mwana ennyabo asooka nemugamba ate bwona olemerako ojja kugwa eddalu era bwe yalemerako n'agwa eddalu paka lwe yavaawo n'agenda ndi mwana muto kati simanyi nti ndi nabbi naye gye nagenda nkula n'ekkanisa mukama gye yantwalamu be bandaba nga bagamba nti omwana oyo bwe nakusonganga nga nkusoma bagamba omwana oyo nabbi maama yafa nva mu famire tuli abaana 8 naye omu yafa kakati nga buli kanisa gy'ogendamu olagula buli kanisa saagendanga mu buli kanisa kubanga kanisa gye nalimu baali bagiyita Baptist Church so Baptist Church nendera nenjagala so bwe banjagala ne balaba ekirabo n'ekkanisa eyo nayo yanjagala so ne bandera ne banjagala ne bakuza ekirabo kyange ne baŋŋamba nti gwe oli nabbi nabbi ayogera okuva eri Katonda so awo ne ntandika naye ate nga buli omu kati agamba nabbi kale kiyinza okuba nga kikunnyonnyola omuntu nga alimu ekyenjawulo Katonda kyamutaddemu ekitali ku balala naye buli muntu agamba nabbi nange simanyi ekyo kati kasooka omaleyo pasita ajja kukitunnyonnyola kaakati ne banjagala ne bankuza engeri gye omuntu gye yeeyisaamu so nze bwe ndaba olwaleero bannabbi bye beekola neebaza mukama kubanga ekkanisa gye nalimu gambye nali nina ekkanisa gye ndimu ng'erimu abagagga nze nga mmanyi be ŋŋenda okufumbirwa abagagga be ntunuulidde naye mwami Kato okujja yajja ng'alina kye yeebuuza ye yajja buze ng'alina kye yeebuuza ku muntu naye mba neebase eddoboozi liri lye nagambye ne lidda oli naŋŋamba nti omwami omulabye kubanga kati mwami Kato gwe omulabako era abawala abali eyo omusajja bw'aba azze nga ddala avudde eri mukama tomuyisaamu maaso so ne ntunuulira pasita Kato mukama gwaŋŋamba nti ŋŋenda mufumbirwa nendaba empale nga tasoboka yayina akasaati nga kali bulala kakati bwe yatambulanga ne mugaa nti yitawo ogende naye mba neebase mukama naŋŋamba nensiramu mu kirooto nzirayo wali nga mukama ŋŋambye mufumbirwe ŋŋaanye eddoboozi ne liddamu ne liŋŋa nti ogenda zuukuka nga oli mulwadde nazuukuka ndi mulwadde ne ŋŋendako mu ddwaliro bwe ntuuka mu ddwaliro ne bankebera nga sirina yadde obulwadde ne bampaayo peyinikiira kati bwe nkomawo bwe mmira peyinikiira neebakemu eddoboozi nendaba omuntu ng'agamba nti oyagala abagagga naye abagagga bennina balina damage omu omumwa gutunudde eri omu omukono gwakutukako omulala omugulu guli bwe guti naŋŋamba abagagga baabo naye bw'ona okkiriza Kato ngenda bbawa omukisa ndabye omukisa ennyabo tannaba kunnyega naye ndi mu kulwana ne mukama kati wayitawo ennaku nga 2 pasita najja naŋŋamba njagala kuwasa ne mugaaso sooka ompeemu obudde ono ne mugaaso sooka ompeemu obudde ali mu kyaki ndala kati jjukira ffe tubadde mu kyaki ziwulikikako kati nogamba banna oba kati ako kakakyaki kali ludda wa jaŋŋamba naye oluvannyuma nenzikakkana kubanga nali mpulidde eddoboozi okuva eryani naye era mukama abadde mulungi atuwadde ekisa sejjusa nedda mwami Kato nawe wawulira eddoboozi nga likugamba nti ono ye mukyala eddoboozi naliwulira ekitegeeza mwenna muli kubanga nkugambye nze musumba wange yandabamu ekirabo ekyokusumba naye nga nze ngeri gye nali nti nno nali siyayana nnyo kubeera musumba naye ye bwe yakiraba nakinge ne nfuna abasumba ne bakikonfaminga naye ŋŋamba kati mukama bw'aba bwasazeewo aleeta akabonero nze sijja kukola ki
kugaana kuweereza. So nembeera mu kkanisa eyo era Mukama n'angamba ojja kuwasa omukyala ow'amaanyi era mweri mwegera kubeera baweereza. Era bwe muli mala okufumbirigana bwe muti nga mutandika ekkanisa. Era ffe ekkanisa twagitandika aba? Twagitandika babiri. Nga tumaze okufumbiriganwa ne tutandika obuweereza. So tuli bantu abateewaggula n'avayo ewaabwe mu basumba ng'asiibudde mu kkanisa ye, nange ne nvayo ewaffe mu kkanisa nga nsiibudde. Kati kkanisa zirizoyogerako bannabbi b'ogambye bannabbi abasinga tebali mentadi, abo nabo olaba nga bangi tebalina, era bw'omubuuza kitaawe ow'omwoyo tamulina. Awo wennyini mu mikolo gyammwe omanyi bino bye mbabuuza nzira ku byenda bigenda mu kkanisa endala ze ndi munnamawulire. Mu mukolo gwammwe mwagutwala mu bazadde? Twagenda mu bazadde ne babanjula bulungi ne babawa emikisa ne batusabira baaliko ku mukolo ne basenga baaliko. wakola okwanjula n'embaga right? Ennaku nga bbiri emabega Bukeletivi yakoze amawulire waliwo pasita weeyo Kasubi Kyebando wamulabye yageze muwala we omukolo bagukoledde mu kyaki tekwabaddeko senga baani sujuyi biki naye akati oyo tetujja kubeera nagone kubanga y'omu ku basumba abamusumba. Kakati ngeri gyali buli omu alina enkola ye, kati engeri gy'abamusumba nti y'omu ku basumba mukyala wange. Kakati ye tetusobola kumwogerako nnyo kubanga ate bwe mubanga muli basumba okujjako view eyaffe nga ffa tusobola okuwa view ng'eyaffe ekyo kyenjagala naye ye nga ye abali eno mu nsi endala kati bwe tulaba ekikolwa ekiri wiyati kitutiisa ate abantu ba Mukama lwaki bakoze bwe bati lwaki ate bakoze bwe bati tetukimanyi omwana omuwala emikisa gijja bazadde senga najja najjayo omwami maama n'abaawo gomesi ne bazeesiba buli kimu ekyobutasala era yayogera n'agamba ntandise essuula empya nganze mu famire yange, so kati eyo essuula mpya mu ekyo kyenjagala mmwe mutukubiremu ekifaananyi nga bwe kigenda mu maaso ddala mu abantu ba Mukama ekikolwa like omuntu okuvayo n'akola bw'atyo musingi ki gw'aba asiga muffe anti kati ye yakikolanga famire ye ye yakikolanga famire ye yatandika ye yatandikanga ye kubanga ate era ne mu kyaki ye abaana bafumbirwa ate era ne bagenda ewa bazadde baabwe ne bakola batya kati kikye ye nga ye kakati kyova olaba kigwe kyakwewuunyisa n'abalala ne kibawuunyisa kubanga ye muwala we wa musaayi yamwezaalira mwana we. Kakati naye ate mu kkanisa ye afumbiza abaana ab'obuwala bo bagenda ate mu bazadde ne banjula aye si abasalirawo ndino temwanjula sayasalirawo bazadde beeri kino yakikoze ye ne famire ye. Kakati naye abalala mu kkanisa afumbiza abaana abawala bangi ne banjula mu bazadde baabwe. Twali tulina gye tulaze. Tuddeyo ku nsonga eri pasita gye twagambye nti buli muntu nabbi. Buli muntu si nabbi. Naye ate buli muntu Katonda asobola okwogera naye. Katonda ayogera mu ngeri nnyingi, asobola okwogera mu kirooto, asobola okwogera ng'akozesezza nga ffe bwe tuwala ne tuwogera eri obulamu bwo naye nga Katonda yayogera nga si ffe tuwogera. Oyinza okubeera awo ng'olaba otunula n'okutunula bw'oti. Wali olabyeko kintu kibayitanga ng'edda bwe nga tukyali baana bato tulaba kintu kibayitanga kibunoomu. Kintu ekijja mulundi gumu ne kiyitawo n'okiraba wekka. Kati eyinza okujjanga vision nekijja nekintu nekikulabikira omulundi gumu bwekiti nekibulawo nga kireese message nga gwe wekka gwakirabye. So ng'okubayita okwolesebwa oluusi oyinza okuba nga obadde weebase n'okulaba. So kati abo bayiti buli muntu si nabbi naye ate buli muntu asobola okuwulira Katonda. Oba oli mulokole oba si toli mulokole. Naye obuzibu obwera nti atali mulokole ayinza obutalitegeera. Ate omulokole abasinga asobola oditegeera bw'aba talitegedde ajje wa pasita nange alina kye nalabye era bw'ojja n'onyonyola ekirooto kiba kizibu nnyo okunnema. Bw'ojja n'oŋŋamba ekirooto kiba kizibu nnyo. Kati ate nze kyekisa Katonda yakimpa ono ye nabbi alagula kati ofiisi yeeyo eyo koolingi ye. Kati nze eyo si koolingi yanze siri nabbi naye ate bw'ojja n'ekirooto
ate ekirooto nkikuvuunulira kati omwami musumba kubanga nze ndi musumba calling ziri 5 bayibuli egamba abatume egamba bannabbi egamba ababulizi b'enjiri egamba abasumba egamba n'abasomesa ze calling 5 kiri mu Efeso ssuula 4 ffenna tubeera mu kanisa tukole omulimu era ebyo 5 mu kanisa muteekwa okubaamu nnabbi mu kanisa muteekwa okubaamu omusumba mu kanisa muteekwa okubaamu abatume mu kanisa muteekwa okubaamu abasomesa ba bayibuli mu kanisa muteekwa okubaamu ababulizi b'enjiri kati nze calling yange ndi musumba naye ebirooto mbivuunula ono nnabbi yakulaba ye ni bwaba teyasabye ni bwaba yasabye bwakutunula obutunulizi bwati amanya kyoli ye teyeetaaga kusiiba ayagala ssente ayagala ssente soko otubuulire ddala nakola naye musoko ndakuba akulumya omutwe naye ajja kukola musajja mulungi ebintu byabisirikira si muntu ayogera asirika ne bwomuvuma n'ogamba gwe nasirika kakati Miss and Mrs. Kato nina mukwano gwange pastor bamita Pastor James Muwasi nzize nga akola naye kungi ez'enjawulo interview ez'enjawulo naye ku bimu by'asomesa agamba ekimu ekyokumi tekiteekeddwa okuweebwayo mu kyaki era twakola interview eyo n'etambula nnyo abamu ne bamulumba nga bagamba awabya abantu kituufu naye kati nze njagala okumanya mazima genkana ekimu ekyekumi ekyo sikkiriziganya naye omuntu alina okuwa ekimu sikkiriziganya naye ate mu kyaki ateekwa okuleeta ekyawandiikibwa ekibaakinga ensonga eyo kubanga ekyawandiikibwa kitandikiramu ekimu ekyekumi kitandikira mu lubereberye olubereberye kyekitabo kya bayibuli ekisooka mwekitandikira ffenna bayibuli egamba tuli bazzukulu ba Ibulayimu tuva mu Ibulayimu ffenna oba oli musiraamu oba oli mwangirikaani oba oli muzirokole oba oli ffenna bayibuli egamba Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza bw'oba oli mukkiriza ng'okkiririza mu Katonda Ibulayimu ye jjajjaawo kakati bw'oba ng'okkiriza nti Ibulayimu ye jjajjaawo bayibuli egamba tukole ebikolwa bya jjajjaffe ani Ibulayimu tinaha Ibulayimu yakola atya Ibulayimu bwe yali nga Mukama amaze omuyita bayibuli egamba n'agenda ku lutalo okulwana bwe yagenda ku lutalo okulwana n'awangula neyeeyama maaso ga Mukama nti ngenda kuwa ekimu ekyekumi era bayibuli egamba mu biseera ebyo waliwo kabona gwe bali bayita Merizedeki ngono Ibulayimu waali mukkiriza naye ng'ate mulimu kabona gwe bayita Merizedeki Ibulayimu bw'ava ku lutalo ng'amaze okulwana n'Abafirisuuti n'akomawo ng'aluwangudde era bwe yasisinkana bayibuli egamba n'asisinkana kabona bayita Merizedeki n'amuwa ekimu ekyekumi nga bwe yali yeeyamye mu maaso ga Katonda oba okyogedde mu Luzungu era bwekyogera oba kiri mu Luganda bayibuli ekiyita kimu kya 10 mu lubereberye nga Ibulayimu jjajjaffe omukkiriza gwe bagamba nti ffenna mwe tuva Ibulayimu gegamba ffenna mwe tuva oyo yawayo ekimu ekyekumi si ye yekka Yakobo muzzukulu wa Ibulayimu naawe mumanyi bulungi nnyo Ibulayimu azaala Isaaka n'azaala ani Esawu ne Yakobo bw'abanga kitaawe Isaaka amaze omusabira omukisa ng'Esawu amaze okubba omukisa gwa muganda we Esawu bayibuli egamba Yakobo yali adduka mu lubereberye 28 paka 32 bayibuli egamba bwe yali adduka bw'ati n'akoowa obudde bwali buzibye n'afuna ejjinja ne yeesigama ne yeebaka bayibuli egamba aba yeebase n'alaba amadaala nga gakkuva waggulu gakwata wansi ng'alaba malayika bambuka nga basinza nga bakka n'agamba Mukama ali mu kifo kino nange mbadde simanyi bayibuli nga bwe yazuukuka n'akola endagaano ne Mukama n'agamba Mukama laba nziruka nkikuleetera ekimu ekyekumi ekyo n'amugamba Mukama laba ŋŋenda yali adduka ng'agende wa kojjaawe Labbani yali mwannyinaani Lebbeeka yali maama waani wa Yakobo kati n'akola endagaano ne Mukama n'agamba Mukama laba ŋŋenda naye olugendo lwe ŋŋendamu nigyendaga bw'oli nkuuma nompa ekyokulya nompa ekyokwambala n'okunkomyawo mu nnyumba ya kitange nga ndi mulamu ng'ompereddeyo n'omukisa siriremu okuwa ekimu ekyekumi ku ebyo byonna by'olimpa
olaba nga ne Yakobo naye awadde awa ekimu eky'ekkumi era naye bwe yafuna bw'ati n'awaayo ekimu ekyaki eky'ekkumi yagamba tulye buli ssente zaffe awo mwe oba olina okuwa kimu eky'ekkumi nakira n'agamba nti tewali nnyumba ya Katonda ennyumba ya Katonda yeggulu tewali nsonga lwaki abalokole musonda ssente ne muzimbisa abantu amakanisa ne mugaa nti eno nnyumba ya Katonda agenda abuuze Sulumani bw'aba asobola otuukayo agenda abuuze ne Dawudi bw'aba asobola otuukayo amugambe nti wali ennyumba ya Katonda bw'aba ayagala ne Yesu yennyini nnyini bw'aweereza amubuuze gwe tokisomangako nti Yesu yatuuka mu yeekaalu nga yeekaalu bagifudde katale n'akuba embooko abantu abaalimu tokiwulirangako n'akuba embooko abali mu yeekaalu kubanga bayibuli egamba ennyumba yange ereebanga nnyumba yakusabirangamu naye ate mwe mugifudde empuku y'abanyazi kitegeeza oyo abasumba ekkanisa si kyekizimbe yeggwa omuntu naye ate waliwo ekifo we mukuŋŋaanira okusinza n'owulira emirembe okuva ku lubereberye ne Musa yalina weema gye bayitanga kati fe tugiyita kkanisa mu ndagaano enkadde bagiyitanga weema ey'okusisinkanira anti bayesu bangi alina Yesu we bayibuli eyita bayesu ne Yesu yennyini yagamba bayesu bangi naye bwannyonnyola ate olabanga ebintu bye bigatta tebirina byawandiikibwa bigatta kubanga ye yabigatta naye nga addeyo ku bayibuli naye nga bayibuli gy'asoma byonna byayogera tebiriimu okujjako ng'aleese olunyiriri nange ne muleta manya ekituufu kiri nti mwannyinaye Judith waliyo bayibuli nnyingi gyeziri kati alina yiye ate abantu alina eyiye nga ye alina eyiye laba omugamba aleeta eyiye singa abiwogera alina eyiye nomugaa kibikkule n'okibikkula n'agamba kiri wano kigamba ekkanisa teriiyo kiri wano kigamba teri kimu kya 10 kiri wano singa aleeta bya bayibuli n'akyewandiika n'akibikkula era bw'okolanga n'eyintaviyu omulundi oguddako mugamba aleete ajjenenga na bayibuli ku olwo akibikkule akisome agambe abantu kiri mu ssula bweti ne bweti kati nze byenjogedde mbirinako ebyawandiikibwa nsobola okuwa buli kyenjogera nkiwaako ekyawandiikibwa kati bwebanga bayibuli gyensoma nga gyasoma nga gyakkiririzaamu then aliko ekirala ekiri kyenkugambye ayinza okuba nga tali mu buweereza buno obutaano nga ye yakyamuukirira oba yalaba abalala anti si buli kyaki nti ebyala ku Yesu waliwo balina kyaki nga zaabwe nga si za Yesu kakati nze ekkanisa si yange era nsobola okukyenkya otandike endala fe tuli baweereza enkya olunaku lukya bwe bukya Mukama naga nti mugiveemu muleke ogundi mugende mutendeka awalala era tugenda awalala tutandika nayo kubanga enebeerayo omusingi gwayo naffe ne tweyongerayo ekyo kyangu nnyo kyobula tusobola n'okuvaawo ne tumala ewiiki nga tetuliiwo kubanga waliwo abalala abaweereza era mu kanisa sinzaabuulira buli lwa Sande waliwo abalala sinzaabuulira kati oyo gwolaba oyo fiya yamukwata ddeyo kati osobola nakuba mulala mu ekkanisa yekubuulira osanga omusumba nga lankyawa zonna yazibuulira Sande yazibuulira bw'aba awaddemu awalamu mukyala we bw'aba mukyala we si yabuulidde mutabanyi we kati ebyo byanjawulo ebyo byanjawulo bagigoberera naye tebategedde mazima kankubulire okugoberera olowooza buli agoberera aba abitegedde nyinza okugoberera naye nga njagala kulaba oluusi njagala kulaba oba byoyogera birina backup alina n'ekirala kyeyagamba nti Mariya teyali mbeerera anti teyaliiyo kati ffenna tetwaliyo naye ebyawandiikibwa bwe bigamba obaffe tusoma bya bayibuli atukkiriza bya bayibuli bayibuli egamba alina omukisa bakkiriza nga tebalabyeko n'abataalabako naffe Yesu gwe tugoberera tetwamulabako n'amaaso ga naye tukkiriza gy'ali kubanga tumulaba butya byakola bitumala okukakasa nti gy'ali bitumala okukakasa nti gy'ali byakola byokka kati gwe osobola Katonda tomulabangako nange simulabangako naye byakola bikumala okukkiriza nti gy'ali Yesu bwete bwetambula kakati ye abagoberezi be nabyo nakisinziira nze nsobola okukeera enkya n'empasa n'omukazi ow'okubiri nesigala nga nina abanzikiririzaamu naye nga kisoboka ŋŋamba kunze tekisoboka naye ŋŋamba nti abasumba asobola okukeera enkya n'awasa n'aba n'asigala nga alina abamukkiririzaamu nga n'ekibi tebakimugamba nti kibi kati ebintu gyebiri bisoboka teri kitasoboka mu nsi kasookera n'okikola kasookera n'okola otya
n'okikola gye kiri buli ky'osobola okukola ofuna abakukkiririzaamu n'abakugoberera teri atasobola kubula bamugoberera tulaba ku mikutu gino gimugatta abantu kuliko abaweemula neera babagoberera kuliko abavuma neera babagoberera kuliko abavoola abakulembeze kuliko abavoola bannaddiini kuliko abavoola abakadde kuliko abavoola buli omu agobererwa edda abantu twatya nnyo abasumba twatya nnyo bafaaza kweganga ne bw'otuuka mu maaso ga faaza owulira nga enneema etuuse n'otuuka wali omusumba kweganga n'omuwa ekitiibwa n'olwaliro abantu tebakyawa abasumba kitiibwa babalengeza babayisaamu amaaso naye nze ondaba omusumba bw'aba nga yenna nga musumba muwe ekitiibwa oba ali atya oba byakola biri bitya kasita mmanya nti aliko ekitiibwa kyaki ky'obusumba ekyakatonda muwaki ekitiibwa so kati abali eyo tuddeyo mwanyinaze Judith abantu bawambibwa ng'ensi y'ekizikiza yabawamba kati byonna byolaba byonna baba bawambibwa nga tebamanyi Judith osobola okubeerawo nga wawambibwa naye nga tomanyi kati kitwala ffe ababa bakulinaanyi tetusobola okutegeera nti kituufu wandibadde tokyalinga bw'oli ssaawa zino naye wali wawambibwa naye nga tokimanyi kati ffe obuweereza bwe tubeeramu bwebo ojja mu kkanisa ne tukubuulira kino kye kirabo kyo mwogenda okuyitira ogaggawala amangu lino lyekkubo mukama lyagenda okuyisaamu obeere bulungi naye ng'obadde ate gwe gy'oyita walala naye okimanyi nti abantu tebakyatuula mu kkanisa ajja leero ayagala kyamagero bw'atakifuna n'adduka n'agenda naye singa abantu bano babeeranga edda abantu bwe baali kati ffe twakulira mu baptist tetumanyi makanisa malala nono omwami wange alina gye yakulira tamanyi ki yoyo ne bwe muba mulina yoyo ne bwe tubeera ne conference yoyo kubanga twakkiriza batusumbe naye kati abantu tebakina basumba ayogera gundi ate nkya n'ayogera gundi ate luli n'ayogera gundi so kati byeyo so kati mu bayibuli muno mulimu mukuva essula 7 olunyiriri okutandika ku nnyiriri olw'10 bayibuli ega Musa mukama bwe yali amutume wa Falaawo n'Alooni yabawa omuggo omuggo ogwo gwali gwa kusumba gwali gwakulembera omuggo gwali gwa busumba kyovola basanga n'omuggo gwali gwa kusumba ne bayibuli egamba Musa ng'atiddeyo wa Falaawo naye mukama n'amwambaza ekisa ekigenda okwaŋŋanga Falaawo kati naffe okusumba Katonda yatuwa ekisa ekyaŋŋanga sitani n'ebikolwa bye oba oli azaala tetudduka muzimu tetutya muzimu tetutya ddogo tetudduka ddogo nga bwe kizze bwe twambalagana nakyo ne tusabira era abantu mu kanisa tubalabye nga bavaako eddogo nga basesema eddogo baalirya abamu baabibuuka abantu bajjanga ebigere baawuliranga omuliro oguli mu bigere oli yajjanga n'atwala bingi nnyo ng'oli yajja naddogo abamu bintu biba bingi nnyo tolowooza nti ensi etudde ensi eroga oba tokikkiriza lumu ojja kikkiriza nga kimaze kubaawo naye ate tokiganya kubaawo olina kukola otya jangu mu kanisa tusabe kati bw'ojja ne tusaba ffe tuba ne services zaffe ziba 3 olwokusatu olwokuna n'olwokutaano saa 11 mu kanisa tuba tusaba sande tuba ne service 2 esooka eba ya ssaawa emu ey'okumakya paka 3:30 ey'okubiri 3:30 paka 7:30 ezo zonna byonna tubikola tutendere overnight kati tulina overnight nga lumu November tulina overnight so tubuukamu oluusi buli mwezi tubuukamu omwezi olw'obutagala kumalako kyalo mirembe mukola enkolagana n'ekyalo tubuukamu omwezi gumu ne tukola overnight tubuukamu omwezi gumu tetukola overnight za buli Friday ate si tetukola za buli mwezi tukola overnight nga za nsonga kakati awo wenyini Pastor James yagamba abalokole mu faking obujulizi naye omuntu afeekinga atya obujulizi kakati akufeekinga obujulizi kyekino kasoli atandika ekintu nga yatandikira mu byanfuna afeekinga obujulizi okufuna abantu bayibuli egamba muli balabira ku bikolwa byabwe kasogenda mu kanisa nga pasa kye yayogedde si kyekiriwo gifulumye nga kyeyagambye anti kyeyagambye nti nno oli nabbi olagula bwe nkulagula oteeka okuba nga kyekubuulidde naawe mundi okiwulira bwe njogera ku famire yawe oteeka okuba nga kyenjogedde oteeka okuba nga wakyokirabyeko nengwadde tokitegeera wakiwulirako nengwadde tokikakasa nti kituufu kati nabbi bw'akyogerako nekokakasa n'ogamba olaba akyogeddeko ng'ate nakirabako ng'ate nakiwulirako kyandibanga kituufu
naye kakati ono omulala ajja kujja n'agamba sesema eddogo nga bakipangidde mu ofiisi nti nja kuga sesema eddogo n'ojja n'osesema oyagamba nja kugabako ebizimu weesuule bw'oba mu kkanisa ne bwemba nga toli mulokole omuntu bwe yeesuula nga dakimuvuddeko era omanya omuntu apanga omulabirawo tekitagisa naawe kuddawo obere wa mwoyo nnyo n'ekkanisa nga teriimu mukama oba wakagiyingira bwoti okiwulirirawo tekitaka kuba nnyo na mulokole ne bw'oba toli mulokole otuuka n'olaba n'ogamba naye ono katemba katemba alabika ne bw'oba toli mulokole katemba mu kkanisa omulabirawo era n'ojja n'okakasa nti ekkanisa gye nagenzeemu oli yabadde katemba teyabadde katonda oli teyabadde katonda era omanyi oli yeesudde si katonda si maanyi ganda sige gamusudde omanya yes nagwa emizimu najimuvaamu eri abamu nga maanyi ganda gamusudde gaagala mukolamu mulimu eri abamu ng'agudde ng'agenda asumulukuka ng'abadde n'ebizibu bye abantu balina ebizibu ensi erina ebizibu nakyo kisoboka naye waliyo omuntu ng'emizimu alina bintu bimutuddeko nekanga ng'agudde ne Yesu yennyini alina gwe yabasabira bayibuli egamba dayimooni n'amuvaako ng'amusudde wansi ng'amutaagudde nnyo ekimubayibuli nti ne Yesu yagigobanga ne givanga ku bantu ne gibataagula nnyo yayingiranga yeekalu bw'ati emizimu ne gireekala ne gigamba Yesu tusonyiwe totuzikiriza tutegedde oli mwana wa Katonda ne yayingiranga yeekalu emizimu ne gikaaba kitegeeza osobola okuyingira yeekalu emizimu mwegiri musumba mukyala Kato abaana abawala batya obufumbo n'abalenzi tebakyayagala kuwasa naye ate gw'ogamba obufumbo kirungi obufumbo bulungi nze wange obufumbo bulungi era bw'olaba omusajja ng'azze ng'ayagala kuwasa ng'abadde asabira mu kyaki naye bw'aba nga tasabira mu kyaki nsituka ne ŋŋenda mu kyaki y'omuvubuka oyo mpola mpola mubuulirize kubanga abafere bangi ojja kujja osanga omuwala ayina ennaku ye aweereza mukama yeewaddeyo ate ojja omufere kubanga oyagala ssente kati nze mwennyini omukyala w'omusumba nsituka ne ŋŋende w'omukyala w'omusumba oli ne mugamba nti ono ali atya nga nange era bwe nsaba kubanga natandise gamba nti ndi nabbi era mukama ajja kundaga bw'anaaba nga si ye nja mugamba togenda na musajja oyo bwe naamugamba nti togenda na musajja oyo n'agenda naye ayinza okuba tannabagenda naye era bijja fiira mu kkubo ontegedde kye ŋŋamba bijja kufa kubanga si bya bwakatonda ekyobwakatonda kiraba omuki kakati mama abatali mu kyaki tetufumbirwa mujja kufumbirwa anti kakati ojja kujja onneebuuzeeko kati nga bwe tuli wano oŋŋambe nti omuntu oli ali atya era nja kugamba kyali mu maaso eyo ojja kiraba oyinza obutakirabirawo kubanga oba omwagala naye mu maaso ojja kiraba mukyala Kato yaŋŋamba eriyo n'omulala eyajja kankuwa obujulizi omukyala omu omuwala omu yajja ewa nabbi najja n'ebifaananyi by'abasajja babiri ng'ayagala mukama amulondereko ebifaananyi nga bibiri by'abasajja bonna bapropoozinga gy'ali n'aleeta ebifaananyi biri ewa nabbi mukama njagala nnondereko kuba n'ababiri aliwo omutuufu gwe mba ŋŋenda naye atambonyebonye atandabye ennaku babiri bombi mukama bw'alondako omu ŋŋenda naye nabbi n'asaba n'alondako omu mukama n'amugamba ono gwe ndaba nga gwe wandigenze naye gwe mpulira yagenda okuwa emirembe naye ate omuwala yalina ate mu mutima gwe gwasinga okwagala ennyo kubanga yalina kasente atakasinga akono n'agamba mukama lwaki tagambye ono n'agamba gwe wagambye oyagala mukama akulondere kati mukama alonze ono n'agamba ono sisobola musabira n'akyuka kati awo bitegede bwe biraga abantu abasinga bagenda n'abantu ng'ategedde mukyamu n'alowooza nnyamusabira akyuke kati bw'otuukayo n'atakyuka n'oyagala ate obiveemu kati mu kwagala okubivaamu kyekiro ekizo ky'obuuzizza ojja kumeza tosikiriza balala bano boolese baagala kufumbirwa kubanga lwaki wagenda nekyoyagala so si mukama kyayagala singa nange nkuzaayo wali nti singa nali nasalawo nga nze ne ŋŋenda n'abagagga nendeka pasita sandibadde bulungi era yamaliriza ng'agenze n'oliye omuwala gwe yali ayagala omwaka nga tegunnaba kuwera yali amukubye oluyi ng'amukubye oluyi n'adduka n'ajja n'agamba waŋŋamba
mukama ate nga ataakaaba ate ng'afunye n'olubuto ne muga abeerayo ate kati nkole ki naabuga bubuzi ate kakati nkole kyazadde omwana ate embaga yaggwa n'embaga yaggwa ayina empeta ate gwe wajja n'ogamba mukama nsalire wakusaliddewo ate gwe naawe osazeewo ebirungi byensinza okulaba ekituufu kiri nti omwami anjagadde omwami anjagadde saagala kulimba nga ndi mu kamera mwami kata anjagadde nankyayisa n'abalala bonna simanyi bayinza okuba eyo baaliyo nga banneegomba naye munnange omuntu wange nansalawo naye nga njagadde go ge mazima era ŋŋamba abaana abawala nti Katonda bw'akuwa ekintu tokizanyisa abali mu buweereza ng'oli muweereza oli mufumbo nyweza obuweereza butandikira waka omwami muwe kyonna ky'ayagala muwe ky'ayagala muwe saaviisi zonna ate lwaki omuyimbi bamuyita Luna Mubiru yayimba n'agamba mbu weefuule malaaya eri omwana obulokole bubikkiriza bwe tubeera eno lwaki tagira nga njiragira nga asanyuke lwaki owebbali agira nze mmanyi n'okumuzinira mu bwenti neŋamwa obuuza era nemuga nti dadi tuddemu wali nkujjukize abaatwala abatali baabwe balaba nnaku bw'oba watwala owuwo ofuna ssanyu kati byawukana muyita nalinga muyita hani naye nagenda okulaba nga n'abaana batandise hani nenga nti kamuyite taata kakati ffenna tugirira awo nagenda okulaba hani nga kakati kanzire wali ku dadi ffenna tuyite dadi kakati ye ampita mukyala kato oli munyumira ndimukolera mukyala kato neneekwekako nga tannaba kudda kukola neneekweka nanoonya mukyala kato nga neekwese mulaba muyiiya otambulira ku script tomuwenza Luusi ne mugamba nti oliwa olidde kaki tindidde kasimu naye n'akankubira mukyala kato oliwa nti yimirirawo nzije nkupiikinge najja twalayira mu bulwadde mu bulamu ne mu bulungi ne mu bwavu tujja kubeera naye ne mu kufa tuli naye ate tomulaba era obwedde olugira bwetuti nti tadde odazeewa nti kati ndi wano tulina ofiisi musumba kato tubadde twerabidde okugamba abantu tulina kansolingi ku mbeerayo mu kibuga awo ku kyato ku Nalubega mbeera ne kansolingi okuva Mande nali mu njala kumpi omwami okitegeera afaayo buli wiikendi olimba dadi munnange webale kunjagala webale kunjagala webale kwagala mukyalawo omanyi nti abasajja tebasobola kukola bino omukyala byokola wano mukala anti nawasa gwenjagala tebamundabira tebamunkaka musumba si yaŋŋamba wasa oyo era byokuwasa ne musumba teyabiriimu nze namwerabira owulira ng'omwagala buli kuba nze namwerabira tebamunkaka nze namweyagalira tebamunkaka so kyova olaba buli Katonda gyatutwala tulabirayo omukisa ate ne kapa ezituli emabega nabo banyumirwa abantu embaga bayitirivu nnyo ewaffe buli mwaka tetukusola gugwa tetulidde embaga banyumirwa tetutegeka embaga buli mwaka zetutamanyimu abantu banjula abantu bafumbirwa abantu bawasa kubanga tubadde lolo modo gye bali
tebalabangako nti nno lwaki mukyala musumba tazze mu saaviisi alaka alina enkovu bamukubye eriiso lizimbye najja n'agamba enjuki ennumye naye nga pasita ava mumukuba webale kusiima dadi byonna dadi dadi amanyi n'akawunti muwala gwe mukyala gw'omufumbo dadi amanyi akawunti yo akawunti yo agimanyi dadi eyange agimanyi nange manyi eya dadi nti dadi oliwa nti akagundi kagire bwoti siina yadde okwekengera siyina ebyange ate siina kyenkweka kubanga ne bwenzireeta nziteeka ku mmeeza nenga nti dadi balamu olabe nga siri mu kyaki mbeerayo n'obuntu bwange ng'omukyala mbeerayo n'obuntu bwange eyo ng'omukyala bwenkola bwentundatunda sijja kubwogera manya abakyala naye abantu abasinga bali eyo tebamanyi bufumbo kyeki tebamanyi nti oba ofumbiddwa munno ddala ebintu ebyo binyuma tebabimanyi era njagala tufuneyo puroguramu endala mwongere ddala abantu okubakakasa nti obufumbo bukyali bunyuma. Nze taata wange yankwasa omwami wange n'amunkwasiriza ddala kubanga sidda naawo nti ndowooze ng'abawala bwe balowooza nti ate taata ndwawo n'okugamba nti oba nina taata oba gyali kwegamba yawamba obwongo bwange. Nze kyemwagalako musajja wa mazima. Bw'agamba nti kati mukyala kato nina 2,000 ziba 2,000. Mukyala kato kakati ndi wano ndi ku Serena kyekyo. Si muntu alimba. Nga byempulira mu bakyala b'abasumba. Ate nange ndi mwerufu. Nti bwe mba nkwasizza kyenkwasizza mugamba nti dadi kino kyenkoze eki tugattize wano ennyabo. Nedda. Okimanyi nti awo muba mugenda kutambula ebbanga. Kwegamba simukweka, simanyi kukweka. Era ogenda okweka nga nkigi simanyi. Era njira n'enkiteeka ku mmeeza ne mugaa kino bwe kiti ne bwe kiti. Ate abantu abalina okwagala tebabula. Era oba omulaba. Okwagala tegabula. Amaka galimu okwagala tegabula. Mwami Kato, obugambo bwo obusembayo nga tumaliriza ssebo. Obugambo bwange obusembayo nga tumaliriza njagala kugamba bantu nti ekiddukiro kiri kimu kyokka, Yesu. Kyova olaba moto yaffe ng'ekkanisa egamba imagine life without Jesus. Lowooza ku bulamu obutalimu Yesu. Kiki kyolowooza ekinaddirira singa ovuga obulamu obutalimu Katonda? Sooka olinayo abantu bonna boolaba nga bavuga obulamu obutalimu Katonda bakompeyalinga n'abantu abavuze obulamu nga bulimu Katonda, gw'olondeko woogwa. Batunuulire bagambe bano abatalina ntiisa ya Katonda babeerawo batya? Be bakuba obutayimbwa, be babba bannaabwe, be bakyankalanya, bobolaba tebalina ntiisa ya Katonda. Otunuulire n'obulamu bw'abantu obulimu entiisa ya Katonda. Gw'oyawule kati kangende n'obulamu buno oba ngende n'obulamu buno. Kati nze nkugamba gwe salawo oyagala bulamu bulimu Katonda oba obutalimu Katonda. Abantu tebaagala batawaanya y'ensonga lwaki tebaagala bulamu bwa Katonda kuba balowooza ebya Katonda bijja mulabisa nnyo bimulemesa bimumaleko emirembe okukola kyayagala. Naye mu Yesu mwe muli emirembe musobola okukolera ky'oyagala singa oba otambudde naye. Eno Yesu namwe mulimu okusanyuka, mulimu emirembe. So lwekyo nkugamba ekintu kimu, vuga obulamu obulimu Katonda. Kubanga ensi eno batulina Katonda tosobola kumalako nansi. Tosobola kumalako nansi. Ekisooka Judith abantu balowooza nti obulamu bugenda kukoma naawe. Life will not end with you. There is generation behind. Kati abantu kibeera birekyo. Gwe kola byokola bba, bukola vuma, kola otya, vola, kola otya girigo, nana. Nyemanye mabegawo, waliyo omulembe ogujja, gwogenda okuleka. Kujja kugenda kufa nga tozadde. Naye bw'oba omanyi nti oyagala okuzaala mu nsi muno, beera n'entiisa ya Katonda. Kubanga Bayibuli kyeva egamba mu Kosea nti onneerabidde nze, nange ndikwerabira, ne kugaana okubeera kabona gye ndi, n'abaana bo ndibagaana tebalimpeereza. Kati gwe okiwulira otya Katonda ng'agaanya abaana bo? Tekiyinza kuluma. N'obeera mu bulamu nga wafa naye nga Katonda yagaana abaana bo, be boosanga nga tebalina future mu bulamu.
Mukyala Musumba nga tusiibula. Njagala kugamba abawala abali eyo nti ekituufu kiri nti obufumbo bunyuma. Obufumbo bunyuma singa oba oyina amazima. Amazima malungi nnyo abawala abali eyo. Ate n'abaami abali eyo tubeere n'amazima. Tokiitinga munno. Abamu mwafumbirwa mwawasa abawala abo nga bato. N'omuwasa nga muto. N'omusuubiza naye ate n'omala n'omuleka. So kati nze nva waggulu nga ngamba nti no obufumbo tubusabire. Tusaba Judith ffe tusaba. N'omwami ne tukwatagana emikono ne tusaba. Ne tusabira ddala. So tusabe. Tujja kulabanga ebintu birungi. Okay, tetugenda kubanga tusukako wano mikwano gyange. Mbadde n'omwami n'omukyala Kato. Enamba z'essimu. Enamba z'essimu mwagala musome kale muzisome. Abeetaaze oyagala counseling, oyagala okusabako nabo, oyagala okuba meetinga ng'abantu. Enamba yange okulagulako jangu nkusabire jangu nkulagulako nnyo bangambye musooke bwenina okukola naye lwakuba nnumya omutwe. Enamba yange eri 0777 86 12 39. Ey'omwami eyange osobola okupulira ku 775 2 43 374 0752 43 37 40. So bw'okuba eyo ku Godizulu ojja tuba otusangayo mu kitala nga tusaba naawe mu linnya lya Yesu. Kale sigenda kubanga nsukako wano basaba okwongera okusubscribinga YouTube channel bagita Media UG. Apparently siri ku Facebook naye ng'ate ku TikTok nina Media UG. Abalina emikolo abalina abagole VIP bridal makeup yateekawo package y'akakadde kalamba. Akakadde kalamba ako bagenda kukola ku mugole, bakole ku metroni, bakole ku maama, bakole ku senga, bakole ku babuuza. Ne bwebambaga era sitiri kyekimu miliyoni emu yokka mu kibuga wano Kampala. Bagenda kukolako, bagenda kukola ku bamates, bagenda kukola ku metroni. Ebyo byenjogera kuliko makeup, kuliko n'enviiri. Kuli ne transport. Totya kufumbirwa nti sina wengenda kujja makeup, sina wengenda kujja Kampala konedda. Basangibwawo ku Pioneer Mall ku level ey'okutaano VIP bridal makeup and hair. Bagoberereko togenda kubanga wekasa. Kale tukwatagana omulundi omulala mbeere bulungi.